Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, welcome to the Political Dice. It's controversial, purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, state house oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besigye aleesa amaanyi. Olwofadda bafutoli abateesemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF bamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simayanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo ba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gamba mpanyiga mawu. Ebe ndabena birindira no ku the Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange Teddy Tenjo ewamune Farida Bikobere buli wa Sunday sawa 2. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besigye every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Alungi wonawe musinzidde okubanga mutwegattako amakyagolo naku olwaleero kadde kakinyi kagobe osobola okugamba kadde kakiddedde naye era lunaku lwa Mande twasalawo okubanga tubeera wamu nammwe wano era kwekwo okusuubiza kwe twagala okubanga tutuukiriza oba kwe tutuukiriza buli lunaku amanya nze Edgar Matthew Karuhanga ennaku z'omwezi ziri 22 omwezi tuli mu gwa Kasambula abalala baguyita gwa musanvu mu luzungu osobola guyita July omwaka 2024 bingi bigenda maaso mu ggwanga ne Kabaka wa Buganda Magulu Nyondo Musota Chuchu bene omwami Kabaka Ronald Muwenda Mutebi yamaze dde okubanga akomawo ku butaka era already mwali mu nyumba mwali so twagala okubanga tumwagaliza buli kirungi ate ne okubanga tugamba wangale Aisa abasajja era twasanyuse nnyo okubanga okomyewo ku butaka twagala okubanga tujaguliza wamu na buli Muganda ne Obuganda bwonna nga tujaguza obulamu bw'omutanda era twagala okubanga tusanyuka wamu na buli omu asanyukira okudda kwa Kabaka Ronald Muwenda Mutebi. Muli emanja gadde kagenda maaso mu ggwanga olunaku olwaleero tetugenda beera na General Moses Bigirwa naye tugenda kubeera n'omwami Norman Tumuhimbise twegattako omwami ono activist mutunulizi wa nsonga naddala ez'ebyobufuzi eziba zigenda maaso mu ggwanga muwandiisi wa butabo awandiise obutabo bungi obumu ku obutabo bwawandiise bumuleetedde embeteza ne gavumenti okubanga bamusibako oluusi
n'atulugunyizibwa mpola mpola. Awandiise obutabo bungi muli Unsowing the Mustard Seed ke kamu ku butabo obusinza okuba nga butrendinga. Kaliwo kati ke Empower Atali Kaaba, The Halloween Bus n'obutabo bungi. Omwami ono era yali emabega wa activity oba okwekalakasa okwali ku Parliament okwa embizi ze baali basiize kala ya kyenvu. Omwami ono mantu muhimbisa era nga yakulembera n'ekisinde ekya The Alternative Uganda Social Movement kwe tugenda okuba nga tunyumyamu naye olunaku luno olwayo. Tutandikire ku nsonga zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga. So temusubwa programu y'olunaku olwaleero egenda kubeera programu nnyuvu nnyo ng'ate nsuubiro ina ekyokuyiga ky'ojja okuba ng'ofunamu gwe omulabi waffe ali mu kutulaba olunaku luno olwaleero. Kantandikeko mawulire agasinza okuba nga gatambula sabbiiti eno ne sabbiiti ewedde eyo. Mawulire mangi. Kantandike n'amawulire ge twafunye olunaku ndooza lwadde lwaggulo. Omwami akulembera eggwanga erisinga obugagga era eggwanga erisinga amaanyi ku nsi kuno, omwami Joe Biden, president w'eggwanga lino erya United States, yamaze dda okuba nga akakasa ensi yonna nga waatagenda kuba nga yeetaba mu kalulu akagenda okuba nga kajja mu November oba mu Seenene w'omwaka guno gwennyini. President Joe Biden abadde president w'eggwanga lino erya US okumala ekisanja kimu gy'emyaka 5 oluvannyuma lwa akalulu n'asinga omwami Donald Trump yali president wa America mu mbeera eyo. So omwami ono ye yali vice president wa Barack Hussein Obama era akoze emirimu mingi mu gavumenti ya America. Musajja mukulu myaka 81 naye asaavinze mu gavumenti ez'enjawulo era akoze emirimu egy'enjawulo mu ggwanga eryo erya United States. Olunaku lw'eggulo yafulumiza ekiwandiiko ng'akakasa bannansi ab'eggwanga lino erya America nti tagenda kubanga yeesimbawo ekisanja ekiddako kino. Naye omwami ono jjukira abadde yeetegesedde okuba nga agenda kwesimbawo naye yakajja yeekyusize mu kitinga embazi n'agamba tagenda kwesimbawo. Ensonga abasinza okuba nga bajjayo ezireetedde omwami ono Joe Biden okuba nga alema okwesimbawo mu kalulu ka US. Ensonga esingira ddala y'emyaka gye. Omwami ono alina emyaka 81 naye ate emabegako awo abadde ebintu takyabikwasa bulungi mu mbeera eyo. Omwami ono ndowooza mujjukira ku lukuŋŋaana olwaliwo sabbiiti ewedde we yali mu bitundu ebimu mu ggwanga erya US nga bali mu kalulu. Yayita ndowooza vice president we Kamala Harris yamuyita Donald Trump, ndowooza mujjukira ekyaliwaawo. Era ku event yemu waliwo ne president w'eggwanga lino erya Ukraine Volodymyr Zelensky. Mu kifo ky'okumuyita erinnya lya Zelensky yamuyita Vladimir Putin, kwegamba nga kikulaga nti ennaku zino ebintu abadde takyabikwasa bulungi nnyo. Emabegako awo era baali mu kyewaliise presidential debate nga kuno kwe kubeera okusoyasoya ebibuuzo eri abantu ababa beesimbyewo naddala mu kalulu k'eggwanga erya United States. Yali ne omwami Donald Trump. Donald Trump kwe kumukuba hands down, omuzungu bw'atyo bw'ayogera, oba yamuwangula mu debate eno ng'era ensonga ng'olabye ddala nga bambi omwami ono Joe Biden ng'akulaga nti ensonga ezimu abadde tazitegeera here and there, oluusi ku lw'emyaka gye, oluusi ng'alina ebintu bye yeerabidde. So mu mbeera eyo yonna Abamerika bangi abatandika okuba nga bamuggyamu obwesige, naddala n'abamu abali ku sayidi ye yennyini Abademocrats babadde tebakyamuyinamu bwesige nga balowooza nti omwami ono ennaku zino ebintu abitankana, takyali bulungi psychologically bulungi okuba nga asobola okukulembera eggwanga naddala ng'eri America erina demand eya waggulu ng'ate balina bingi bye baba bakusuubiramu. So omwami Joe Biden ndowooza olugendo lwe olwa president lukomye wano. Olunaku lw'eggulo era yafulumiza ndowooza tweet ku mukutu gwe ogwa X, abantu gye mumanyi nga Twitter, n'akakasa nti tagenda kuba nga akomawo naye ate yalonze abadde omumyuka we Kamala Harris okuba nga amuddira mu bigere abe nga akulembera wanga akukwata tiketi ya Democratic Party mu kalulu kano akagenda okuba nga kajja guno omwaka gwennyini gwe twogerako mu mwezi ogwo ogwa Museenene. So byebyo bigenda maaso ekikwewuunyisa Kamala Harris ono yali next in line ate nga mukimanyi America eno ebadde eyina ebyafaayo okuba nga terina mukyala yali agifuzeeko kyekisooka ng'ate omukyala wakala obanga alimu melanin kyewaligambye nti omuddugavu kubanga omukyala ono Kamala Harris alimu omusaayi omuddugavu oba gwe bayise omukyotala mpola mpola
era wabazze ku bukulembeze bw'eggwanga agenda kuba akoze history kubanga ekisooka ye mukulembeze w'eggwanga asoose okubeera omukyala mu ggwanga erya United States ate nga muddugavu ekikulaga nti nno Kamala Harris abadde wanjawulo nnyo ate kati we baba mukwasiza ticket naddala Democratic Party agenda kubanga nawangula oba president agenda kubanga akoze ebyafaayo naddala okubanga ye mukyala asookedde ddala okubanga afuga eggwanga lino erya United States of America. Bannange ndooza kankomaawo tujja kubanga twongerayo ku biki ebinaabigenda mu maaso mu ggwanga erya United States of America. Kino ekya Kamala Harris tebannaba kubanga nga bakikakasa oba okubanga bakikonfaminga nti yagenda okubanga yagenda okubeera nga akwata tiketi ya Democratic Party mu kalulu kano akajja naye ate ekikwewuunyisa oba kyetwewuunya kino kitegeeza ki generally eri Democratic Party kubanga kati olese political candidate omupya akalulu banaatera okubanga balonda so what does this really mean in terms of taking power. Kino kirabika nga Donald Trump asigazza kaaganya oba asigazza chance ya waggulu okubanga akulembera eggwanga lino erya United States of America. Juka Trump yakulembera eggwanga lino nga Obama amaze okubanga ava mu kalulu ako ndowooza ojjukira bulungi omwami ono yasobola okubanga akwata entebe kuba mwaka gwa 2016 paka mu mwaka gwa 2020 ne bamala ne bamuggyako Abanamerica baali balowooza nti eggwanga lyabwe talitambuza bulungi. Bannange katuveeko kaawo ndowooza tukomewo wano mu ggwanga erya Uganda. Kabaka Ronald Muwenda Mutebi yamaze dda okubanga atuuka mu ggwanga yatuuse akawungeezi k'olunaku olw'ejjo oba ekiro ky'olunaku olw'ejjo oba tukiteredde wa leero kubanga azze nga bukya. So omwami Kabaka yamaze dda okubanga atuuka wuuyo ndowooza omulaba ng'ate alabika amaanyi mwegali alabikirira ddala bulungi ndowooza kati tusobola okukakasa nti ye Kabaka. Kabaka abadde mu ggwanga erya Namibia okuva mu mwezi ogwokutaano ogwa May paka olunaku olw'eggulo era abadde nga afuna specialized treatment ng'ate ali ne mu kuwummulamu okwali kwamulagirwa abasawo be. Mu mbeera eyo Abannayuganda baabungeesa ebigambo mwabungeesa bigambo. Abannayuganda baabungeesa ebigambo Kabaka kwawambiddwa, Kabaka tali bulungi, Kabaka aliwa, tetumulaba. Ebigambo ebyo byaleetera nno ne gavumenti ya Namibia okubanga teddamu kuzza bujja visa ya Kabaka. Era mu mbeera eyo Kabaka yadde alina okubanga addizibwa ku butaka oluvannyuma lwa Namibia okubanga egamba tegenda kusobola kuzza bujja visa ye. Ensonga Namibia government gye yawa nti ebigambo ebyali byogerwa byali bingi ate ebyaleetera backlash oba okulabika obubi naddala ku saidi ya Kabaka ne Uganda generally as a whole. So nabo bennyini baalabika bubi ng'abaali bahostinze Kabaka kubanga waliwo ebyali bigambibwa nti awambiddwa gavumenti y'eggwanga lino erya Namibia. So Namibia negamba wembeeyo mutandise okubanga mwogera Kabaka tetugenda kuddamu kubanga twongeza visa ye. Tendoza mujjukira n'emabegako waliwo abataka abeesitula okuva kuno ne bagenda mu ggwanga erya Namibia mu kibuga ekya Windhoek okusobola okulaba Kabaka naye tebasobola kubanga bamulaba. Era bigambo bino ndoza in fact reason gye baawaawo nti tewali access baite babakkiriza kubanga balaba Kabaka mu mbeera eyo kuba tebayise mu mitendera emituufu. Tosobola kuzuukuka leero n'ogamba oyagala kulaba Kabaka nkya n'omulabirawo. So embeera eyo yaliwo naddala wano mu ggwanga n'ebigambo ebyateeka ku mikutu gino egimukwanira wala byaleetera gavumenti ya Namibia okubanga egamba tegenda kuddamu okuwa Kabaka visa enaasobola okubanga emu extendinga okufuna obujjanjabi mu ggwanga eryo. Naye ndowooza wano tufunyeemu ekyokuyiga nga Bannayuganda ne specifically Abaganda. Ndowooza bannaye tufunye ekyokuyiga. Ndowooza oluusi tuleke abantu abalina obuvunaanyizibwa ku Kabaka era tubakkiririzeemu kubanga era olunaku lw'eggulo twabadde bamukima ku kisaawe ndowooza era twalabye Katikkiro mmwe gwe musinga okubanga temukkiririzaamu ne mukyala wa Kabaka nga bagenda okukima Kabaka ku kisaawe. Kati ebigambo weebityo oba obintu weebityo ndowooza bituwa ekyokuyiga kubanga statement zetukola netuteeka ku mikutu gino gimukwanira wala statement ezo tezisirika busirisi abantu bazisoma ensi ezimanya. So oluusi oyinza okuleetera kati ng'ekyo ky'obutaddamu kuwa Kabaka obuta extending visa ya Kabaka bino ebintu bisobola okubeerawo. So tubeere very very careful nga tukola ebyo. Eddakiika zino ziri 26 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Olunaku olw'enkya waliwo program gye bategese
eya March to Parliament ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwakasambula omwaka 2024 abavubuka naddala ku mukutu ogwo gwa X ne Facebook bamaze okubanga becollectinga bo bagamba nti bagenda kubanga batambula yoga paka ku Parliament ya Uganda okubanga abalwanisa ekizibu ekyenguzi ekisinza okubanga kitawaanya eggwanga lino erya Uganda. Ndowooza mujjukira ijiji yatugamba nti eggwanga lino lifiirwa butabalika 10 n'okusobamu eri abantu ababba oba ababba ebyobufuzi. State Minister w'abaana naddala mu gavumenti ya Museveni omwami Balabuddwa yamaze dda okubanga asaba abantu baleme kukola March eno basobole okubanga bamiitinga ng'ekkololo bakole mediation yagenda kubanga mediating abantu ne gavumenti naye ate abantu bo tebannaba kuddamu kintu kyonna bo balinga abeetegese kubanga bagenda for March. Ekirala ekyewunyisiza naddala mu March eno eya Parliament ba celebrities oba abantu bannakinku abantu be waligambye ba celebrities nabo bettanidde okubanga boogera ku nsonga eno. Nalabye omukyala Judith Hard olunaku lweggulo yapostinze ng'agamba bannange ffenna tuyimirire wamu ku nsonga ya corruption. Nalabye omukyala Faiza Fabs namawulire munnaffe naye ng'ayogera ku nsonga ezo. Nalabye MC Katz Katamba naye ng'ayogera ku nsonga ezo. Nalabye omwami Godfrey Kuteesa era ku mukutu ogwo gwa Twitter naye nga sharinga ku nsonga eno. So ndowooza tutandise okubanga tukula mu politics waffe okutuuka naffe netulaba there's something common waliwo ekitugatta okusinga ebitwawula ekizibu kya corruption kyo kikyagatta bannayuganda rather than okutwawula. So olaba abantu abamu naddala abantu abalina amannya mu ggwanga lino nga bavaayo okwogera ku nsonga zino oluusi nawe kikuwa okukkiriza nti maybe tunaalaba bannayuganda nga nabo balaga obutali bumativu bwabwe naddala ku nsonga ey'obuli bw'enguzi era ffenna tusobola okuba nga tukkiriza nti obuli bw'enguzi bwo butuufu. Then waliwo n'abavubuka abadde batandise okuba nga babungeesa ebigambo nti waliwo bannaabo batandise okuba nga bakwatibwa naddala omukyala Nambassa yabadde akulemberamu campaign eno yabadde ndowooza mu intaani ye mu district ya Arua waliwo eddwaliro yabadde ayintaaningako Shamim Nambassa naye bawiddeko ebigambibwa nti bamukutte wadde tetunaba kubanga tukakasa amawulire ago. Era waliwo n'abalala naddala bawandiika ekiwandiiko ekyali kisaba poliisi okubanga ebawa akaaganya okugenda beekalakaasa emirembe. Abamu ku basayininga affidavit eyo nalabye nga nabo bagamba nti poliisi yabasabye bajje yabasamoninze bajje boogere nayo ku police station naye baatidde nga bagamba lwaki poliisi ebe bayita mu mbeera eyo etali ntuufu. Naye ng'ate mujjukire ennaku z'omwezi 13 omwezi guno gwennyini ku graduation ya university emu omwami nga ye minister wa internal affairs ng'ate y'omu ku ba revolutionaries abaleeta gavumenti eno mu buyinza omwami General Kahindo Tafiire yavaayo n'asaba bannayuganda naddala abavubuka mwettanire okubanga musaba accountability mwogere ku nsonga ezibaluma mwogere ku nsonga eziruma bannayuganda. Omwami oyo General Kahindo Tafiire yabyogerako nnyo n'agamba okusaba accountability si kibi naddala nga omuntu agisaba mukulembeze eyo gwe yawa mu office yoyo General Kahindo Tafiire we yali ayogera remarks ezo. So abavubuka ndowooza bali boogera ku nsonga eno bakitwala serious ne basalawo nti yes tugenda kubanga tulaga obutali bumativu bwaffe naddala mu gavumenti eno. Ndowooza mujjukira era waliyo omuvubuka erinnya lye Edward Abwebwa ono naye y'omu ku ba tiktoker yafulumya aka video ng'ali mu kubanga ayogera ebigambo ebimu ebisongovu eri President Museveni ne mukyala we n'abaana be naddala ku time eya okwongeza emisolo. So omwami ono okuva we yayogera ebigambo bino baamukwata era we yakkiriza emisango egyali gimuteekeddwako we pleading guilty baamuteeka eruzira oba mukomera okumala emyaka 6 bweddu. Bano nga bamuteekako musango gwa kuvuma president wa ggwanga Yoweri Museveni ne mukyala we n'omwana we. So abamu abatulize b'ensonga bagamba kuno kwali kuvuma oba yali asaba accountability. Where is the thin line between abusing the president and also requesting for accountability? Ate buli munnayuganda anaavaayo kubanga avuma president obanga ayogera ku president anaasibibwa myaka 6 bwe gityo. Where is equity? Kuba omwami ono teyalina na lawyer mu nsonga eyo emisango yakkiriza mikkirize oluusi oyinza ogamba nti
okakasa otya nti emisango gino gyali mituufu yali afunye ku legal advice emyaka gyalina yasobola okwesalirawo nagamba guno omusango gwansinze ye really gwali musango in the first place oba it was politics as usual. Dakika zino ziri 32 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya n'ebirala katunyumyeko nga tuvudde mu kuwumulamu kuno n'abagambye nti tulina omwami Norman tumuhimbise. Omwami ono mutunulizi wa nsonga naddala mu ggwanga lino erya Uganda, muwandiisi wa bitabo, activist ate ng'akoze activities nyingi mu ggwanga lino ng'ate yakulembera sinde ekisuubira okuleeta Uganda ey'enjawulo oba eri different gye bayita alternative era nga yakulembera ekisinde ekyo ekya the Alternative Uganda Social Movement. Olunaku olwali tugenda kwogera ku nsonga nnyingi eziri mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga era temusuwaze. Kye mbasaba weereza message yo ku mikutu gyaffe at Digitalk TV at the Alternative Uganda on Facebook, ku Twitter oba X tuli at the Alternative UGA, osobola okuba nga otusangaawo ne ku TikTok gye tuli at the Alternative Uganda ne Instagram. Amanya nze Edgar Matthew Karuhanga, katuwumulemu tukomawo. When